okuwa ekyenjawulo ekitali kya bulijjo. Abangi bye batakuwa sibano ku Pale FM tugamba nedda awo wetutandikira okwongera okugaziya okumanya kwo mu mbeera emu oba endala. Leero ennaku z'omwezi ziri 11 omwezi gwa kusatu mwaka 2023. Of course twongera kwebaza wakitiibwa Allah asobodde okulabika nti era atukuuma n'atuwa ekyengera eky'obulamu nga tugenda maaso n'okulabika nti tussa newankubadde obulamu olumu buziŋŋama ne buba nga si bulamu bulungi n'obeera ku kitanda n'olwalamuuko, naye as long as okyalina omukka gwossa oteekwa okulabika nti omwebaza, toteekwa kwevuma mbeera yonna gy'ogenda maaso n'okulabika nti oyitamu okuggyako okumusaba okulabika nti agikuggyamu ye solution. But ekyokubeeraawo ne weekubagiza n'okaaba tebikugasa, fukamira musabe, yonna embeera egenda maaso n'okunyigiriza ojja kusobola okulabika nti munnange ogivuunuka. Program The Pearl Magazine ebeerawo buli lwa mukaaga ssaawa 12 paka ssaawa emu nga tutunuulira ensonga ez'enjawulo. Era olunaku olwaleero mu Pearl Magazine ogenda kukkiriza eddoboozi si ddungi nnyo olwa kiyegu. Of course kuva wekiri yegu airborne disease tomanya dirwe nakwata tosobola gyetegekera, obulwadde byebimu ku byotasobola kulabika nti weetegekera, naye ate era nga abapambanyi we tubeera osigala ng'olina oba oliawo okutuukiriza obuvunaanyizibwa oba oliawo n'okuweereza eggwanga nga bwe twewaayo ne twekomitinga ogamba nti tujja kuweereza eggwanga. Of course mu buli mbeera yonna tuba tugenda mu maaso n'okulabika nti tuweereza. So nja kusaba ogumiikirize eddoboozi paka werinaatereera insha Allah tujja kuddamu ate tukikube bulungi ddala ng'eddoboozi liri ku muzuuli saana. Olunaku olwaleero tugenda kugenda of course mu ggwanga lya South Sudan. South Sudan eyo balina ebizibu byabwe bye bafunye emyaka mingi emabega n'okutuusa kati nga bakyalina ebizibu byebimu. Tosobola kwogera ku byafaayo bya ggwanga lya South Sudan n'otayogera ku musajja ayitibwa Riek Machar. Tosobola kwogera ku byafaayo bya ggwanga lya South Sudan n'ojjamu John Garanga. Tosobola kwogera ku byafaayo bya ggwanga lya South Sudan n'ojjamu omusajja ayitibwa Salva Kiir. Abasajja bano bonna babadde balwana nnyo okulaba nti South Sudan ebeera mu mbeera ennungi. N'ebirabika nga ebya South Sudan okutereera bikyali biwanvu. Bwe gaba mata gaba gafuuse gannyana nti ganywerwa mu wangaazi. Olunaku olwaleero mu program The Pearl Magazine ogenda kukkiriza tutunuulireko ku musajja ayitibwa Riek Machar oba Dr. Riek Machar. Omusajja ono ayogerwako Riek Machar mukadde kano ye first vice president ow'eggwanga erya South Sudan wa myaka 71 akuliridde. Riek Machar oba Dr. Riek Machar yatandika okulwana mu ntalo ez'omunda z'eggwanga erya South Sudan okubira ddala myaka eyo egya 1998 n'okutuusa kati eggwanga erya Sudan bakyamujjukira era bakyamutya mu bamu ku basajja abalina impact ennene mu byafaayo by'eggwanga lino. Eggwanga lye twogerako erya South Sudan nkugambye nti basisinkanye ebizibu bingi. Lirimu ekisooka amawanga mayitirivu ddala, njogera ku tribes. Mulimu abantu be bayita abadinka, mulimu be bayita abanyuak, mulimu be bayita ababari, mulimu abacholi, mulimu abanwe, mulimu abashiruk, mulimu abakaligi n'abalala abawangalira mu ggwanga eryo erya South Sudan. Wabo be bayita abamundari, waliwo ababaka kosa n'abantu abalala. Mulimu be bayita abajiye, abadidinga, abalotuka, abatoposa n'abazande. Bangi abawangalira mu ggwanga lino erya South Sudan. South Sudan esalagana ensalo n'amawanga agawerako. Mu mawanga gegenda maaso n'okulabika nti esalagana nago ensalo mwe muli eggwanga erya Central African Republic, mwe muli eggwanga erya Ethiopia, mulimu eggwanga erya Sudan, eggwanga erya Democratic Republic of Congo, mulimu eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Kenya. Ge mawanga mukaaga agasalagana border n'eggwanga erya South Sudan. South Sudan we twogerera olunaku olwaleero balina population oba obungi bw'abantu
abantu milioni 10 mu emitwalo 9 mu 13,164 bwe babala mwaka gwa 2022 wetugutuukiddemu nga balina milioni 10 mu emitwalo 91 mu 13 ez'abantu. Capital city yaabwe kye kibuga Juba. Bafuna independence ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwa July omwaka ogwa 2011 ne kirifuula okubeera eggwanga erikyasinze okubeera etto mu byafaayo by'ensi eno byonna. Nti bo bwe tubutandika okubala obukulu bw'eggwanga tutandikira ku independence. Nti Uganda twafuna independence yaffe mu mwaka ogwa 1962. Bano bbe yaabwe bagifuna ng'ennaku z'omwezi 9 July 2011 oluvannyuma lw'entalo empitirivu ezaali mu kitundu ekyo ekya Sudan nga likyali ggwanga eryekutte awamu, kubanga South Sudan independence yagifuna nga tegifuna ku bazungu. Independence yagifuna ng'egijja ku ggwanga erya Sudan ey'omambuka oba Sudan ey'awamu, the Northern Sudan. Kati eyitibwa Northern Sudan, mu kiseera kiri yali Sudan yonna ey'awamu. Bano baatandika okwagala okwekutula ku ggwanga erya Sudan ey'omambuka okuviira ddala mu myaka egya 1905 eyo ng'eggwanga erya Egypt likyafuga eggwanga erya Sudan, era waliwo civil war y'amaanyi. Liise mu civil war za mirundi ng'esatu n'okutuusa kati nga wakyaliwo possibilities ez'okudda mu civil war. Eggwanga lino erya South Sudan basooka ne balwana eyayitibwa the First Sudanese Civil War okuva mu mwaka ogwa 1972 paka mu mwaka ogwa 1983. First Civil War yabalukawo wakati wa gavumenti ey'eggwanga erya Sudan mwaka gwa 1972 nga balwanyisa abantu abayitibwa abanyanya obadda anyanya rebel army. Ekigambo anyanya kiri mu lulimi Lumadi. Abamadi be baatandika ekigambo anyanya. Abanyanya okutandika okulwanyisa eggwanga erya Sudan oba gavumenti ya Sudan ey'awamu. Sudan jukira yafuna independence ng'ennaku z'omwezi zaali lumu omwezi ogwa January omwaka ogwa 1956. Ne bakulemberwa omusajja bamuyitanga Ismail al-Azari nga yali akulembera ekibiina bakiyitanga NUP, si National Unity Platform nedda, bakiyitanga National Unionist Party. N'akwata entebe y'obukulembeze bw'eggwanga erya Sudan nga Prime Minister eyasookera ddala okulembera eggwanga lino erya Sudan. Babeerako mu phase of crisis mu mwaka gwa 1956 paka mu mwaka gwa 1958 ng'abasajja bano be bakikulembedde ba Ismail al-Azari okulaba nga eggwanga erya Sudan bafuna obwetwaze nga bagezaako okwetakkuluza ku ggwanga erya Bungereza eryali lifuga amaserengeta ag'eggwanga erya Sudan oba South Sudan kati gye twogerako, n'eggwanga erya Egypt eryali litwala amambuka g'eggwanga erya Sudan kati eyitibwa Northern Sudan. Bwe bamala okulabika nti bafuna obwetwaze, eggwanga lino ne ligattibwa ne libeera eggwanga limu, South Sudan and Northern Sudan. Ku mulembe gwa Egypt ng'egezaako okukulembera eggwanga erya Sudan lino batulaga nti ekitundu ekya South Sudan still era kyali si kitebenkevu nakulabika nti kigattibwa wamu ne Sudan ey'omambuka nga bagamba nti waliwo embeera ey'okubasosola, waliwo embeera ey'okubanyigiriza naddala mu infrastructures nga tebalina infrastructures, enguudo, amasomero, amalwaliro, ebyobulamu nga bibi. Sudan ey'omaserengeta nga erekeddwa mabega. Wakati mu kubaleka emabega mu development, bano baakyawa nnyo okulabika nti bakulemberwa abawarabu abava mambuka, era kyekyaleeta oluvannyuma lw'okufuna independence 1956, 57, 58 bafunamu akalembereza. Tugenda okuyingira emyaka egy'enkaaga ng'abanyanya batandise enteekateeka ez'okwagala okulwanyisa gavumenti ey'eggwanga erya Sudan ey'omambuka, era bakikola nga bayita mu kibiina kyabwe ekya Anyanya Rebel Army. Nagambye ekigambo anyanya kiva mu lulimi Lumadi, kitegeeza the snake venom oba obusagwa bw'omusota. Ne batandika okulwana ne bakubagana ne gavumenti ey'omambuka nga baagala eggwanga erya Sudan wakiri lifune democracy, babeere nga beetwala fine nga tebeekutudde ku ggwanga erya Sudan yonna ey'awamu, wabula bagabane ku keeke y'eggwanga kyenkani, bafune complete representation mu gavumenti eya Sudan yonna ey'awamu. Eyo ye civil war yasooka yatwala obulamu bw'abantu bungi
mu ggwanga erya Sudan naddala ekitundu eky'omumaserengeta kino kye twogerako ekya South Sudan. Mu mwaka 1983 nga abanyanya bamaze okulabika nti bawangulwa, wajjawo ekibinja ekipya ekyalwanyisa gavumenti ya Sudan sitiro ey'omambuka bakiyitanga Sudan People's Liberation Army Stroke Movement SPLA Stroke SPLM. Ne bayingira mu kitibwa the Second Sudanese Civil War eyakulungula emyaka 20 okuva mu mwaka gwa 1983 paka mu mwaka gwa 2025. Kabano bagenda maaso n'okulabika nti balwanagana, era olutalo olwo batulaga nti lwe lumu ku ntalo ezikyasinza okubeera empanvu ku ssemazinga Africa. Lwatwala obulamu bw'abantu miliyoni 2.5 balekebwa nga battiddwa. Olutalo olwo lwalimu feezi mpitirivu. Mwalimu feezi ey'okulwanyisa gavumenti ya Sudan ey'omambuka nga simira cause gye baalina wakati w'abayeekera bonna, kuba terwalwanibwa under SPLA yokka. Ngenda kulaga ebyaliyo. Balwana ne batuuka ekiseera ebibinja by'abayeekera ebyali birwanyisa gavumenti ey'omambuka ate ne bava ku major cause yabatandisa olutalo ne batandika okubagana bombi. Wengenda okulagira John Garang ne Riek Machar bajja batya okwefuga olutalo olw'eggwanga erya Sudan oba civil war. Bano batuuka ekiseera ne wabeerawo n'okulwanagana wakati waabwe Riek Machar ne John Garang. Buli omu n'aforminga ekibinja ky'abayeekera ekikye, naye ng'ekibaawula kasonga katono nnyo. John Garang yalina ekirooto kye kyakulabika nti bafuna a secular and democratic government of South Sudan. Dr. Riek Machar ye ng'alina ekigendererwa ekyokwagala eggwanga erya South Sudan lifune full independence oba complete independence, nti bafunye obwetwaze kati eggwanga eryeyawudde. Kye balimu olunaku olwaleero ab'eggwanga erya South Sudan si kyekyali ekirooto ekya Dr. John Garang. John Garang yali ayagala bafune ku ddembe, bafune waakiri ku keke y'eggwanga, sente z'amafuta bwe ziba nga zifuluma ekitundu ekya South Sudan fine nga kiri under Northern Sudan babeere nti bakifunamu, babeere nga bafuna ku sente z'amafuta, babazimbira enguudo, babazimbira amalwaliro, bayisibwe bulungi, tewali kulwanagana. Ye bye yali ayagala. Dr. Riek Machar ye ng'ayagala eggwanga erya South Sudan lifune kye lirina leero, newankubadde bwe baakifuna ate emirembe tejajja. Riek Machar gwe tugenda okutunuulira olunaku olwaleero ne civil war ey'eggwanga erya South Sudan. Njogera bino gwe owuliriza olunaku olwaleero, era bali mu rivalry wakati wa Riek Machar ne Dr. Salva Kiir. Salva Kiir yakamala okulabika nti agoba mbadde mbikuwa eri mu program Mama Africa ne mu program zaffe endala tuze tubikuwa ebiri mu ggwanga erya South Sudan. Mukyala wa Dr. Riek Machar yabadde Minister of Defense mu ggwanga erya South Sudan. Salva Kiir yamugoba wiiki ewedde. Yagobye Foreign Affairs Minister n'agoba Interior Minister, bonna yabagobye. Kati obutakkaanya bulinga obwakomyewo mu ggwanga erya South Sudan wakati wa Riek Machar Vice President ne Dr. Salva Kiir. Riek Machar ayagala okufuuka President wa South Sudan, naye ayagala ayitemu kalulu abantu bamulonde afuuke President. Yagezaako okukozesa emmundu ne bigaana, naye kati ayagala abantu bamulonde. Akalulu kaluddewo okulabika nti kategekebwa bukyanga bafuna independence mu mwaka gwa 2011. Salva Kiir ajja akwata entebe y'obukulembeze tebafunanga kalulu kakulonda President. Paka kati babadde mu ntalo n'ebirala. Bateyo nga tetunnatuukayo. Tusooke tuddeko emabega. Riek Machar musajja w'amaanyi, musajja ajjukirwa nnyo mu byafaayo by'eggwanga erya South Sudan. This guy, Dr. Riek Machar, azaalibwa mu katundu akayitibwa Lial oba Lil mu Unity State. Bamuzaalanga ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwa Novemba omwaka gwa 1952. Kitaawe yalina abaana bayitirivu, naye Riek Machar yali mwana wa 27, 27th son, abalenzi 27. Omwana owa 27 yazaalibwa bamuyitanga Chief of Ayod. Taata we yali chief ng'akulembera ekitundu ekya Ayod kusa n'ekitundu ekya Liya ono gy'azaalibwa.
Riek Machar n'akuzibwa yasoma ebitabo bulungi n'agenda ku University of Khartoum n'akondolayo bachelor mu engineering oba mechanical engineering oluvannyuma yeeyongerayo n'asoma n'afuna PhD mu mechanical engineering okuva ku University of Bradford mu mwaka gwa 1984 nga eyo yagisomera mu ggwanga erya Bungereza. Bw'amala okusoma ebitabo bye 1984 Dr. Riek Machar akomawo mu ggwanga erya South Sudan asanga musajja mukulu John Garang atandise enteekateeka ez'okulabika nti alwanyisa gavumenti ey'eggwanga erya Sudan ey'omumambuka. John Garang Demabier ye yali amaze ebbanga ddene ng'ekirooto kye kyakukyusa bintu mu ggwanga erya South Sudan. Bano bwe bayingira ejje erya SPLA ne batandika okulwana. Balwanako emyaka gyali mitono kuva 1984 egyali emyaka 6 paka myaka egyali 1999 nga bano balwanira wamu bayina ebirooto byebimu ebyokukyusa South Sudan. Oluvannyuma era nga bwe biteebulizaayo ennyafa zatandika okweyoleka wakati wa Dr. Riek Machar omunwel kussa ne Dr. John Garang Demabier omudinka. Enjawukana z'amawanga ne zibalya. Riek Machar ng'akiikirira abanwe mu SPLA oba SPLM, John Garang ng'akiikirira abadinka mu kibiina kino era baalema okukkaanya. Mu kiseera ekyo Riek Machar yali amaze okuwasa omukazi omungereza bamuyitanga Emma Makion nga yali aid worker nga mugabirizi wa buyambi. Mukyala woono yawangaala naye ebbanga ttono n'afiira mu accident enkambwe ggwanga erya Kenya kibuga Nairobi mwaka gwa 1993 ku myaka 29 era ng'omukyala ono yafa ali lubuto olwa Dr. Riek Machar. Ono oluvannyuma yawasa omukyala gwe bayita Angelina Teny olwaleero nga naye ali mu byabufuzi bya ggwanga lya South Sudan gwe baagobye ku bwa minisita gwe baagala bagende maaso n'okulabika nti bamuzzaako. Omukyala oyo asaavinze nnyo mu byobufuzi abaddeko minisita wa energy and mining okuva mwaka gwa 2005 paka 2010 we bagenda maaso n'okulabika nti basayininga peace accord n'ebirala. Kyegeeza ye ne mukyala we bonna bali mu byabufuzi kyenjagadde okulaga bonna bali mu byabufuzi eby'eggwanga erya South Sudan. Tuddeyo ku nnyafa za John Garang ne Riek Machar. John Garang ne Riek Machar enjawukana z'amawanga zimala okubalya. Mu mwaka gwa 1991 John Garang baawukanira ddala ne Riek Machar. Riek Machar nga nagambye alina ebiruubirirwa bye bya kufuna independence, full independence ey'eggwanga erya South Sudan. Dr. John Garang ayagala bafune secular and democratic South Sudan. Riek Machar bw'amala okulabika nti ayawukana ne Dr. John Garang adduka agenda mu Upper Nile State, Western Upper Nile, agenda afuka zono commander ow'ekitundu ekyo omujjuvu kubanga luli John Garang yali amusindiseeyo ng'akolera under him, akolera John Garang. Ono bw'atuuka eyo asayininga agreement n'abantu abayitibwa Bagala oba Bagala chiefs. Bano bawarabu okuva mu ggwanga erya Chad abalimu omusaayi omukyadi n'omusaayi ogw'Abafirika. Bawangaalira nnyo ku Lake Chad awo we basinga okuwangaalira. N'akola nabo endagaano bamuyambeko ogenda maaso n'okulabika nti bamuwa ebyokulwanyisa alwanyise aba SPLM. Riek Machar olulumba olwasooka okulabika nti lukolebwa alumba ekitundu ekiyitibwa Melot mu mwaka gwali gwa 1989 bayingira 1990. Awo atandika enteekateeka ez'okwagala okwekutula ku kibinja kya SPLA. Mu kaseera ako yafuna n'akadde n'agendako mu Bungereza n'akyalirako ku famire ye n'akomawo. Ne batandika civil war eyaddala. Riek Machar 1990 agenda akulemberamu ekibinja ky'abalwanyi abaali eyo ku boode eyawula eggwanga erya South Sudan n'eggwanga erya Ethiopia mu katundu akayitibwa Renk. Awamba Renk, awamba akatundu akayitibwa Ayod, taata we gye yali afuga, awamba n'akatundu akayitibwa Wat. Bw'atuuka eyo bakolereyo preparations zaabwe. August 1991 Riek Machar, Lam Akol, Gordon Congo begatta
balangirira ne bagamba tetugenda kulabika ntufoominga ekibinja ekipya naye twagala okutegeeza edduniya twagala okutegeeza bannansi ab'eggwanga era South Sudan nti John Garang tumugobya mu kibinja kya SPLM olw'enneeyisa ye. Lamu Akol, Gordon Kong, Riek Machar bagoba John Garang mu SPLA bakirangirira. Riek Machar omunwe, Dr. Lamu Akol Ajawin yali ava mu ggwanga ery'Abashiruk kosa ne Gordon Kong bagamba tugobye John Garang ave mu SPLM. Gordon Kong yali ava mu bantu abayitibwa abajikani oba jikani Nwel balina enkolagana y'amaanyi n'abanwe. Lamu Akol ng'ava mu Shiruk eggwanga ne beegatta amawanga asatu ne batandika n'ab'ekibinja ekyabwe. Bwe baalemererwa okubaako engeri gye bagoba John Garang fayini baali bakirangiridde nga bagamba nti John Garang tumugobye mu SPLM, naye ekyo tekitegeeza nti baali bamugobeddemu ddala nti tajja kusobola kulabika nti addukanya byaddukanya. Bwe balaba nga ekyokuwamba ekibinja kya SPLM tekijja kusoboka, bano akabinja kabwe ne bakakwata ne bakatwala mu katundu akayitibwa Nasir mu mwaka gwa 1900 eyo gye baabeera from 1991 paka mu 1995. Oluvannyuma ne bakajjawo ne bakatwala mu katundu akayitibwa Wat ne Ayod ne bawamba eyo nga gye babeera, era ekibinja kyabwe ne bakituuma SPLM/A-Nasir ekiraga nti beekutudde ku SPLM kati bafoomiza akaabwe akawangaalira mu kitundu eky'Nasir, Sudanese People's Liberation Movement/Army ak'Nasir oba eky'Nasir. Nga part eya SPLA-Nasir bano bagenda maaso ne bakola olulumba mu kitundu ekitibwa Bol ne batirimbula abantu 2,000 ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa Novemba omwaka gwa 1991. Dr. Riek Machar akulemberamu ekibinja ky'amagye oba ekyabalwanyi beyitanga the Nwel White Army balumba ekitundu ekitibwa Bol ne batta abantu abasoba mu 2,000 basiviliani ne bafa ne baleka ekyalo kyonna nga kyokyeddwa ng'abantu bafumbya miyagi. Kino kyaviirako enkumi n'enkumi z'abantu okufa. Lwaki? Abasinga baakutukanga njala, emmere yaliibwa yabbibwa, ente zaabwe ne zikubwa amasasi, ensolo zaabwe ezimu ne zibbibwa amagye ga Riek Machar. Abantu bangi ne babonaabona mu kitundu ekyo. Mu kaseera ako ng'amaze okukola ekyo ebibinja ebimu byatandika okutya. Waliwo ekibinja kye bayitanga Bull Noel Anyanya nga kyali kikulembera omusajja bamuyitanga Paulina Matipu, kyawangaliranga mu kitundu bakiyitanga Mayom. Ekibinja ekyokubiri bakiyitanga Luo Noel Anyanya nga kikulembera omukulu bamuyita Yohannes Yuwal ne Paulina Matipu bakwata ebibinja baabwe bino ebibiri balangirira bagamba naffe twegasse ku Dr. Riek Machar okulwanirira enkyukakyuka. Awo bamaliriza ebyo byonna. Waliwo omusajja omulala bamuyitanga Kerubino Kwanyin ne Faustino Atemu Gwaldit. Bano baali badinka bombi, baali tebakkaanya na John Garang era nga John Garang yabakwata n'abasiba baali bava mu kitundu bakiyitanga Bahel El Ghazal gye baali bava. Bano gye baali mu kkomera bafuna amawulire nti Dr. Riek Machar afuuse ekirala ebweru, ebinja bitandise okumwegattako ebyabalwanyi balwanyisa John Garang. Kerubino Kwanyin ne Faustino Atemo Gwaldit abadinka batoloka mu kkomera gye baali, oba baakikola batya teri yamanya, ne badduka mu kkomera ne bajja beegatta ku magye aga Dr. Riek Machar ku kibinja ekya SPLA-Nasir. Mu kaseera ako Kerubino Dr. Riek Machar kuba yali amanyiganye bulungi n'omukulu ono Kerubino Kwanyin ne Faustino Atemu, akwata Kerubino Kwanyin amugamba kaakati gwe Deputy Commander in Chief owa SPLM amuwa ekifo okubeera omumyuka we. Bano kye baabala baali babaze nti bagenda kufuna ethnic groups impitirivu ezigenda okubeegattako oba amawanga mangi abagenda okubeegattako. Ekibinja kyabwe ne bakikyusa ne bakijja mu kubeera SPLM/A-Nasir ne bakituuma SPLA United. Bana
begatta. Afunye Yohannes Yawulo okuva mu Banyanya, afunye Paulino Matipo okuva mu Banyanya, afunye Kerubino Kwanyene okuva mu Badinka, ne Faustino Atemo okuva mu Badinka, naye kennyini Riek Machar omunwe. Begatta bafominga SPLA-United. Mwaka 1993 omukulembeze yali akulembera eggwanga erya Kenya, Daniel Arap Moi, ayita bano ababiri alabanga cause eya South Sudan okufuna eddembe eringa etandise okwonooneka. Rival groups zifuuse rival groups, bakubagana John Garang ne Riek Machar n'obubinja obulala. N'abayita n'abagamba, baana bange mujje mbeeko kye mbagamba, mujje mbabuulire cause efa, tetugenda kufuna kye twetaaga. Daniel Arap Moi abayita, abatuuza bombi batuula. Mu October 1993 bava ewa Daniel Arap Moi amala okubabuulira obwetaavu oba bano okwegatta balwanirira ekintu kye kimu. US Congress bano yaba hostinga meeting gye baalimu John Garang ne Riek Machar, era nga bateesa ku nsonga za kukkiriziganya. Bano ne babanga abakkiriziganyizza ku birowoozo byabwe byombi, wabula ne bategeeza wagenda kubeerawo reconciliation, okuddamu okukwatagana ne ceasefire ebeewo wakati w'ebibinja byombi. Bano ababiri ne babagamba balwanirira ekintu kye kimu, bonna nga balina kudda ku cause ey'okulaba nti bafuna self determination. Bonna ne bateesa nti tugenda kwegatta tulwanyise gavumenti eya Khartoum eya Bashir mu kiseera ekyo. Bagenda maaso n'okulabika nti babanga abakikkiriza, wabula Riek Machar agenda okulaba nga John Garang ajja kumwefuulira alinga ayagala okwetikka ekintu kino abeere leader ow'enkyukakyuka. Riek Machar n'agaana okusayininga joint declaration forms n'agaano ziteekako omukono ezibakkiriza okukolera awamu, okulangirira okwawamu nti twegasse okulwanyisa gavumenti ey'omumambuka. N'agaana okusayininga ku olwo mwaka 1994. Wano bwe bavaayo Riek Machar banne bamutuuza. Lamu Akol atuuza Riek Machar mugamba lwaki tetusayinize, ono n'amugoba naga kati guno nno gwotandise okundyamu oluko, olabika kati okolagana ne gavumenti eya Sudan ey'omumambuka, nkugobye. N'amugoba mu SPLA United. Ono n'adduka n'addayo mu katundu akayitibwa Kadok n'awangaalira eyo mu Upper Nile State. Tujja mwaka 1994 paka mu mwaka gwa 1997 movement yono agikyusa erinnya mu 1994 nga maze okugoba Lamu Akol bwe batandika ekintu kino nga beeyawula ku John Garang. N'atandika ekibinja bakiyitanga South Sudan Independence Movement SSIM stroke army. Mu kibinja kino yakola biki? Dr. Riek Machar emmundu eyongera okutokotera ddala, obutakkaanya bwongera okweyoleka wakati w'ebibinja ebirwanirira enkyukakyuka mu South Sudan. Ennumba zeeyongera ez'amawanga. SPLA ekubagana ne SSIM, abantu bangi ne bafiira obulamu bwabwe. Machar ajja atya okunyiiga agobe Kerubino Kwanyene gwe nakugambye, kw'ossa ne William Nyowamu Bani okuva mu SSIM agoba banne. Kwanyene yoli eyatoloka mu kkomera omudinka amugoba, agamba mmwe mbakooye lwaki yabagoba. Nze omugabi Matobhood mu Nakyaddondo program The Pal Magazine tukyatunuulira Dr. Riek Machar. Bwe tukomye wali mu mwaka gwa 1995 hostilities zeeyongera wakati wa SSIM South Sudanese Independence Movement eya Riek Machar ne SPLA eya John Garang. Abantu bangi bafa. Dr. Riek Machar 96 ne 97 naye ayingirira endagaano ne gavumenti ya Bashir amufulanga president owa South Sudan states ez'enjawulo, yamutuuma president of Southern States Coordinating Council nti yakulembera akakiiko akagenda maaso n'okukwanaganya amasaza agasangibwa mu maserengeta ag'eggwanga erya Sudan. Era mu kaseera ke kamu
n'amufuula okubeera chief of South Sudan Defense Forces SSDF. Nga ekibinja kino mu agreement eyasayiningibwa eya Khartoum Peace Agreement mu mwaka gwa 1997 waliwo ebibinja ebimu ebyagyetabamu ebyokuleetawo enteekateeka ya kiwamirembe. Bano bakwata amagye gaabwe gonna ne bagagatta wamu, aga Riek Machar, agabayekera abalala ne bagagatta wamu ne bafoominga South Sudan Defense Forces. Mu Khartoum Agreement ba ex-rebels ne bafoominga South Sudan Defense Forces gabeerewo nga magye gatwala kitundu kya Maserengeta aga South Sudan. Ezo zaali zimu ku principles ezasabibwa mu ndagaano ya Khartoum Peace Agreement. Now ebyo byonna nga bibaddewo mu mwaka 1998 paka mwaka 1999 waliwo okulwanagana okw'amaanyi nga gavumenti ya Sudan egezaako okugoba ba civilian mu nfo ezirimu amafuta. Block 5A kali katundu kalimu amafuta nga bagezaako okuzimba oil reserves ez'enjawulo oba oil plants ez'enjawulo, bagezaako okutereeza enzizi z'amafuta ezisangibwa mu Maserengeta ga Sudan, ga South Sudan. Gavumenti y'omambuka ng'ekolaganye n'abamu mu Maserengeta bagezaako okugoba population y'abantu 214,000 bave mu nfo ezirimu amafuta. Gavumenti esobole okukwatiki front batuula bateesa bagamba tugatte ebibinja byaffe tulwanyise gavumenti ya Sudan ey'omambuka nga tuli wamu, bwe tutabeere wamu tetujja gisobola. Ne bateesa SPDF eya Riek Machar eyingire mu SPLA eya John Garang babeere under one command, era baakikola. John Garanga n'akwata obukulembeze bw'ekitundu ekya Doc Noel obwa SPLA n'abukwasa Riek Machar n'amugamba fuga side eyo nange nkwate side gye nkutte tulwane. Balwana okuva 2022 olutalo lwali lwakafungula nkete paka 2025 mu mwezi ogwa January Bashir lwabayita batule ku mmeeza bateese John Garanga, Riek Machar, Bashir batuula n'amawanga amalala bagenda mu nteekateeka ez'okutondawo emirembe. January 25 ebibala byeyoleka. John Garanga alondebwa okubeera vice president w'eggwanga erya Sudan nga South Sudan tennaba kutondebwawo tenneeyawula. Ekyennaku ekifo ekyo John Garanga yakimalako akaseera katono nnyo n'afiira mu kabenje k'ennyonyi mu mwaka gwa 2025 ng'ennaku z'omwezi zaali 3 omwezi ogwa July omwaka gwa 2025 bwe yava mu ggwanga erya Sudan nga tabuulidde na bakama be, tabuulidde gavumenti ya Sudan gye yali akoleramu mu kiseera ekyo bakasayininga peace agreement babaddeko ne bebakkaanya ono afuuke vice president owa Sudan. Alinnya ennyonyi alimbalimba bakama be mu ggwanga lya Sudan abagamba ngenze mu katundu akayitibwa New Kush gye ngenda okubeera mu nnaku eza weekend. Kumbe yayina enteekateeka ez'okusisinkana Yoweri Kaguta Museveni babeeko ne bye boogeramu, era teyakozesa nnyonyi ya gavumenti ya ggwanga lya Sudan okusisinkana Yoweri. Ddala abasukkulumu okutuwuliriza n'okutugoberera tubaagaliza nate olunaku olw'enkya muluyitemu bulungi nga mukyadde ku munnammwe Kawooya Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.